munange nali ntambula I came across abantu basala chikiza nenda omwana wa Steven Ssefuma ng'atunda entangawuzi ku street. Kubyo bugagga byayina. Steven Ssefuma ayimiryanga n'atugamba nyina ebyapa 7 e Kampala. Ayina ennyumba eri mu billion plus. Ayina amasomero ayina ng'omwana watunda ntangawuzi. Nenga juzi wano. Juzi tanavunda. Nenga tekisoboka. Nenva ngenda okunoonyereza ng'omukyala Favor Ssefuma yasigala mu kanisa agamba. Agamba nze abaana tebankwatako. Konze wait a minute. No. Gwe mukyala gwo obujja wanga tofumbangako na mama w'abaana abo. Steven Ssefuma alina abaana 3 abakulu. Mukazi we n'afiira mu accident. Omukazi waafa tafumbanga nako. No your Favor Ssefuma tebaberangako mujja na mujja. Naye Timono omukazi alijjawa. Bujingo tetwetaaga maziga ku bituuti gy'obadde okwata n'oweweetera n'oleeta simanya malaaya ekyo tekirina twagala bikolwa. Ebikolwa kwe kwenenya si bigambo si nnyimba. Kwata mu bw'okwata n'obuseffuliya osiibule makula ogambe enzira kitende nga w'ogenda ng'okaaba. Era ng'oga nti bannange obwenzi bubi. Obwenzi bubi omuzimu gw'obwenzi mubi. Badde ne meetings ez'enjawulo nga tutuula okulaba nga ebintu tebituuke eno yonna. Nendooza biganye buganye kwe kugamba nti okke katukifulumye. Kimala kikola ki? Kimala. Batuyita nga taata amaze okufa ne batuyita ng'abaana nti mujje twogere. Mujje tuteesenga famire. Ne tujja ne twekuŋŋaanya ne tugenda awaka. Omufumbo najja oli yali ku ssomero naye najja nange n'engenda bali abalala bonna tubasanga wawaka so tutuuka tusangawo looya gubayanjula nti yali looya wa taata looya oyo yatwanjulira n'atugamba nti taata teyaleka kiramo. Ebintu nno bitabuse oyo y'omu ku baana ab'omugenzi Pastor Steven Ssefuma nga nno munnange balumiriza maama waabwe okweddiza ebintu bya kitaabwe nga kati bafuuse emmomboze. Wabale kwekumira ku Newspark channel soko subscribing liking video atera lekawo obubaka bwawo mu comment section tujja kubeera nti tubusoma. Ensonga nno si nnungi mu maka ga Pastor Steven Ssefuma ow'ekkanisa ya United Christian Center esangibwa we Makerere mu Kikoni. Munnange gazzeemu ensasage oluvannyuma lw'abaana be okutabukira nnyabwe nga bamulumiriza okuba nti nno yabamma ebintu bya kitaabwe nga wetwogerera bambi bafuuse mmomboze. Kigambibwa nti omugenzi yaleka ebyobugagga bingi era ng'abantu ab'enjawulo bagamba nti ebyapa by'ettaka bisoba mu 7 okusinziira kubamu kubamanyi famire eno obulungi. Bagamba nti omugenzi yaleka ebyapa by'ettaka ebisoba mu 7. Wabula mu lukiiko olwatuuziddwa gye buvuddeko ebyapa ebiwerera ddala 2 n'endagaano 3 bye byokka ebyayanjuddwa mu lukiiko luno ekyaleetedde effamire okuba nti nno yeetemyetemyemu. Omusikanga atutta amaka gano taata mwafudde nga ge maka galiwo. Fa abasatu ne batuwa ewa maama waffe. Ekyo nakyo nga tetukinaako buzibu. Then shares z'essomero lya Steva Christian High School. Neziwako abaana 5 ku baana bonna 8. Then ezifikawo ku za taata nezigabirwa abaana bali abalala taata be yali alabirira. Abatano bafunye? Kitegeza ku 8 abasatu tebafunye. Then ate ezifikawo ne baziwa balala. Abatali ba musaayi. Ekyo nakyo nitugamba. Kale oba osanga we shall be compensated somewhere else. So we nganga nekwata ekiwandiko kiri ekikwata national housing balina mu unit ne bagiwa maama. So ekiwandiko ne kibanga kizingirawo engabana eyasooka. Kati ne baleeta akabwandiiko akalaga properties endala ezitali mu kiwandiiko. Muli n'ebiri ebyapa ebyogerwa. Muli ebyapa naye ebyapa baleetako 2 ne agreements 6. Ebyapa bigambibwa okuba bimeka? Ebyapa taata nze namuwulirako ng'agamba awezezza 4 mu conference ya 2019. Naye waliwo abasumba be yali nabo mu summit emu. Gy'ayogerera n'agamba nti awezezza 74. Kati ekyo nze nganze naye kye nawulira kyali ameka? 4. Kati nga bwe nkwata n'enzirira 2 mu 6 agreements n'ebyapa 2
nengattako n'ebiri ebyali mu kiwandiiko nga lwaffe biri 3 bwe mba ngambe kale kambigatte bugasigasi naye ndeetawo ekibuuzo nti ebirala bikola ki walabikako 2 biriwa nkutte ekipapula kiri ekyasooka bikireese bina tuzze ku nkutte akapapula akayanjibwa kaleese ebyapa 2 ne agreements 6 byebintu 26 ogatte n'ebiri ebina sigameka kwe kuleeta ekibuuza ebirala biriwa kati bwe mmala okugamba nti ebirala biriwa bwentandikira okugamba naye something might not be right that is when my eyes get open nga naye tuli kuki shares abasatu tebafunye wali ku mulundi guli nebino ebizize tebiweze omugenzi nno ffenna tujjukira bulungi nti yava mu bulamu bw'ensi eno omwaka oguwedde mu mwezi ogwa June era nga yafa COVID-19 bwe bayanjula ebyobugagga bye bangi basigala bawuniikiridde ng'ebyobugagga bino tebabimuwa kati nno munnange kino kyekiviiriddeko emberebezi wakati w'abaana kw'ossa n'ennyaabwe Pastor Stephen Ssefuma yaleka abaana abawerera ddala 8 nga ku 3 munnange bazaalibwa mukyala mukulu ffenna tujjukira bulungi nti mukyala mukulu munnange yafa accident oba yagwa ku kabenje n'ava mu bulamu bw'ensi eno era yali ayitibwa Jeni Nakku bwe bityo bwe biri abaana abalala 5 be bazaalibwa Favour Ssefuma munnange gwe yazzaako oluvannyuma lw'omukyala we omukulu okuva mu bulamu bw'ensi eno obuzibu nno buvudde ku baana abakulu munnange okutandika okwemulugunya ku nzirukanya y'ebintu bya kitaabwe nga bagamba nti si bamativu n'engeri maama waabwe omuto gy'abikuttemu wetuleeta Rebecca Mwesigwa Ssefuma awereza ddala emyaka 28 ono nno ye mwana wa Stephen Ssefuma omukulu yavuddeyo n'ategeeza nga kitaabwe bwe yaleka obugagga obubalibwamu obuwumbi omuli amayumba ettaka essomero ekkanisa emmotoka n'ebintu ebirala bingi ebiyinza okuvaamu ssente wabula nga ye kati wetwogerera n'embeera gy'alimu si nnungi nga n'okwebeezaawo kimukaluubiriza okwolwo ng'amaze okufuna letters of administration lwatwanjiza the 50% rule nti okay the survivor takes it what all naye nga tataafe yayogeranga bw'ati ebintu bibye mukyala we n'abaana be kati bwe kibanga taata yonna gyali yalinga akolerera ffenna omwenda nga waliwo engeri eri nti sayidi emu ewulikikanga eri mu coverruling endala mwinayoko ebimu ku bye muzudde mwenga tebyateekebwa mu kiwandiiko kye babanjulira nga mubyezuulidde mwekka tinabo byali bya taata wamu yes mulimuko ebitonotono mabiri mataka mayumba waliwo mulimu ebiri mu mayumba waliwo ebiri mu mataka tebyagibwayo in fact ayina ne we yatugambira mu meeting yasooka nti waliwo transactions status yakola n'abaako bye yagula ebyo nabyo tebyajja kati awo wona nitugamba naye either tubaddenga mu meeting nga ffe tugamba nti katulabe kigenda mu maaso tusooke tuyige patwasooka nitusindika nitutuuza niya nitugamba oke bino ebigenda mu maaso katusooke tulabe gye kiraga naye gye kizze kigenda nga tulabira ddala nga kirina engeri gye kiri unfair ye muganda wa Pastor Ssefuma ayitibwa Samuel Sendyowa yalemeddeko ng'agamba nti muganda we omukulu bwe yali tanava mu bulamu bw'ensi eno yamutegeezanga bw'akoze ebintu bingi era n'agamba nti ebintu bino by'abaana be kw'ossa ne mukazi we naye kati muganda we yeewuunya engeri omukyalo ono gy'alemereddwa okugabanyaamu obulungi ebintu bino mu baana bano kakati abaana abo nabo bakulu balaba nti kakati omwana obanga ogaba mmere omwana asobola okulaba naga naye ono jjo ndi bamuwadde ki nyingi ono bamuwadde kaki katono kati mu nsonga eyo buli omu ava eyo abaana buli omu afuna kyateeka okukola ki okufuna mutima omulungi asigale nga muki musanyufu pozi n'ekirala saagala abaana kwegamba family ya Ssefuma Stephen muganda wange yetememu
n'okusinziira ku ki maama kyakola agitemyemu kubanga boddira ennyumba yandibadde ebagatta bonna ate ye n'ogiwa omuntu omu n'oteekawo neteeka nti kakati abaana abalala temujja kujja kubeera wano naye jangu okyale ogende ku nnyumba ya Ssefuma kiraga ki kubanga agamba ti Ssefuma teyina na nnyumba kubanga omwana wo alina okujja ewuwo abaana ba Ssefuma bonna balina okujja ewa Ssefuma batuule oba bayagala kubeerawo abeerewo kubanga ennyumba ya Ssefuma nene n'abantu 10 bayinza okubeeramu kimbadde saagala kibeerewo maama atemeteme muki mu baana. Mwesigwa agamba nti kitaawe yagattibwa ne maama waabwe ono omuto mu mwaka gwa 2007 mu kanisa eya Full Gospel Church era nga mu mateeka kino kitegeeza nti ono ye namwandu omutuufu era mu mateeka yasooka okuweebwa omukisa ogw'okutambuza ensonga z'omugenzi. Kyokka omuwala Mwesigwa alumiriza nti taata we yategeeza abagoberezi be mu kanisa nga bw'alina ebyapa 4 ate n'abaka abalala bagamba nti alina ebyapa 7. Ono n'agamba nti bazze beemulugunya ku ngeri ebintu bya kitaabwe gye bikwatiddwamu oba gye bitambuzibwamu okutuusa lwe baatuuzizza olukiiko okumanya ensonga zino bwe ziyimiridde. Jjukira omwana ono Mwesigwa omwana omukulu yagamba nti abamu ku bagoberezi tataabwe yabategeeza nti alina ebyapa 4 ate n'abaka abalala be yategeeza nti alina ebyapa 7 wabula mu lukiiko luno ate ye omukyala yayanjuddeko ebyapa 2 kwosa n'endagaano 3 bwe bityo nno bwe biri. Ekirala ekisinze okuba nti no bano kibatabula y'ensonga y'ekiraamo. Okusinziira ku Mwesigwa yategeezezza nti baali mu lukiiko olwalimu ne looya wa famire munnange waliwo ekiwandiiko ekyabasomerwa ekyandibadde nga draft y'ekiraamo kya taata waabwe era okusinziira ku Mwesigwa agamba nti babategeezanga taata waabwe bwe yali akola ekiraamo wabula n'akikomya mu kkubo ng'ono teyassaako na mukono. Wano Mwesigwa wagambira nti ekiwandiiko ekitaliko mukono bayinza kubanga bakikakasa batya ng'ekiwandiiko kino tekyaliko nabajulizi era nga mu lukiiko luno banono babategeezezza tugamba abaana bakulu babagambye nti ebintu ebisinga pastor oba taata waabwe Stephen Ssefuma yabikola ne maama waabwe ono ow'okubiri nga kati munnange maama waabwe okuba nti nayina ebyobugagga byabawaddeko oba ebintu byababawaddeko mbu aba abayambye buyambi. Ebyo no bye bisinze okuba nti no bikyankalanya abaana bano. Ye Wisdom Kaye avuddeyo n'abaako byayogera ku lutalo oluli mu famire y'omugenzi Pastor Stephen Ssefuma nga luno nno luli wakati w'abaana bano abakulu kwosa ne maama waabwe. Bw'ati Wisdom Kaye bw'agambye. Munange nali ntambula I came across abantu basala chikiza nenda omwana wa Stephen Ssefuma ng'atunda entangawuzi ku street. Kubyo bugagga byayina. Stephen Ssefuma ayimiryanga n'atugamba nyina ebyapa 7 e Kampala. Ayina ennyumba eri mu billion plus. Ayina amasomero ayina ng'omwana watunda ntangawuzi. Nenga juzi wano. Juzi tanavunda nenga tekisoboka. Nenva ngenda okunoonyereza ng'omukyala Favour Ssefuma yasigala mu kanisa agamba agamba nze abaana tebankwatako konze wait a minute no gwe mukyala gwo obujja wanga tofumbangako na maama w'abaana abo. Stephen Ssefuma yalina abaana 3 abakulu mukazi we n'afiira mu accident omukazi waafa tafumbanga nako n'oyo Favour Ssefuma tebabeerangako mujja na mujja naye ttima ono omukazi alijjawa nengamba abaana abo ne batya nempulira waliyo meeting abasumba batudde meeting yasembe yabadde ya Saturday yabavumye bamugambye oba pastor simanyi mutawe yamugambye kwatako ebyapa 2 kubana bana abatalina kye bafuna obiwa abaana abo batandika obulamu omukazi yaganye
Chichi agamba nsonga. Muluvu waliwo okulokoka n'okusumululwa oyo mukazi tasumululwanga. Eyo nga tuvuddeyo munnange tugenzeko wa Momo 19 kw'ossa ne Dax Kartel munnange bano bandiba kati nga baddiŋŋanye jjukira bibadde mu mbu naye kati okusinziira akubiriwo oba kugetufunawo bandibanga kati bano buli omu yasonyiye munne byonna bye beeyogerera byonna bye beerangira baleka basazeewo okuba nti no babyerabira ne basalawo okuddiŋŋana munnange nga wobalabaawo lava eri mu 10 okitegeera nno mukwano yoyo Dax Kartel kwessa n'omwagalwa we Momo 19 bingi ebyayogerwa saidi zombi naye Dax Kartel yete yayogera nnyo naye Momo 19 yayogera naye munnange kirabika bano buli omu yasonyiye munne baddemu batambuza obulamu bwabwe nate fenno tubaagaliza birungi byereere tiimu Dax Kartel ne tiimu Momo 19 ate ye omusumba Martin Sempa avuddeyo n'alangira Pastor Lozias Bujingo ng'agamba nti ebyo bye yazze ne yeekabyakaabya ku kituuti tebajja kubeera nga bamusaasira mbu ne waaneekaabya bamulinze mu kooti ng'ennaku z'omwezi 21 January awula Pastor Sempa katubeere nga tumukuwa mukwano omwewulirireko. Nalabye Bujingo mbwakaaba mbwakaabira mu kituuti alabika alinganga eyeenenya bananga ago maziga gagonya Bujingo tetwetaaga maziga ku bituuti gy'obadde okwata n'oweweetera n'oleeta simanya malaaya ekyo tekirina twagala bikolwa ebikolwa kwe kwenenya si bigambo si nnyimba kwata mu bw'okwata n'obusefuliya osiibule makula ogambe enzira kitende nga wogenda ng'okaaba era ng'oga nti bannanga obwenzi bubi omuzimu gw'obwenzi mubi bwetotambudde olunaku lwayo naye nga tetunaba kubeera nti tukusibula katusooke tubuzeeko ku bantu bano bambi abawaayo obudde ne balekawo obubaka wano mu comment section twagala okubuzaako ku Mugerwa Marvin Kagude Charis Namutebi Darat Shafiki Kanyike twagala okubuzaako kwa Tugonza Sikola Muwanguzi Nakandi Rabai ate ne tubuzaako ne ku Nakitende obadde mulabi mulungi webale kwekumira ku News Park Channel katukwagalize olunaku olungi wekumire kweno yoka tujagena maaso n'okuba nti no tukuleetera amawulire ge tufunyewo n'olwekyo teweerabira kuba nti osubscribinga eri gwatanaba kuba nti okikola olikinga ate era ng'oleka obubaka bwawo mu comment section.